Soko okwebaza tikyarahuma kubanga buli kibadde nga kinemerera abadde nga nyambera nga mpita nangamba nti kati waneno ng'okoze bubi nga mugamba ati kyayenda kyusamu bise mu mbeera nnyingi nkoze emirimu gye sitalina kukola netuuka n'ofuna emize even netuuka n'okutandika okunywa enjaga olwa naye byonna Mukama yabinzijamu naye ekirooto kyanjira kuddayo okusoma. Nobatizibwa ne bakunnyika mu mazzi kwolwo wakomawo omwoyo era nange nakukwatako mu ngalo nansammukirako ebyamagero n'embiraba kwolwo olunaku walokoka n'oyatula obulokozi. Olina obuweereza bwonna bw'okola ku kyaki. Ensi gye tugendamu kati ya bitabo buli kimu kyakusoma ne bweba simu yeetaaga kusoma. Omuzadde okulemerako n'akutwala mu ssomero tekitegeeza nti yeeyamba ayamba ggwe kuba ye bambi ayinza okuba nga afuba n'okufuba naye ng'emyaka gyasigaza ku nsi mitini naye ng'alwana kutegeka ggwe bw'alivaawo oliba otya. Nafunye akaseera akajjukira gye nava n'enzijera omunaku ebiro wenabeera nga siina yamba nakaaba maziga mazima ajja eyajja gyendi nangamba leero kanfuka omuzadde leero kobeera omwana wange nakaaba maziga mazima nakwata mu nsawo ye najjamu akatambala kaali akeeru bw'atyo nasangula maziga gange kati yafa naye taliva ku mutima gwange kitundutundu kinene eri kino kyendi leero mazima bameka abandifuuse kino kyendi nga bali eyo tebalina yamba kyenvudde nzize kaabira eggwanga lyange naddala abooluganda mu Yesu ddala bameka abandifuuse kino kyendi nga bali eyo kale tebalina yamba ddala oluvannyuma naye tomanyi kye balifuuka enkya kuba nabo Mukama bamanyi ddala oluvannyuma naye tomanyi kye balifuuka enkya kuba nabo kale Mukama bamanyi. Omuganda wange ali eyo nate atugoberera nkulamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe oyo yatonda eggulu n'ensi era atugerekera entuuko zaffe watali kubala kwaffe. Olwaleero tutandise n'akayimba ako ekika tutandisiza nako kiri kimu nti Mr. John akayimba kaagala nnyo era ne tuba tukuba ennanga yaffe mu ndeeya akakuba nnyo. We namubuuza nti lwaki ayagala nnyo akayimba ako n'aŋŋamba nti akayimba ako ebigambo byako bimukwatirako ddala bimutuukira ddala wala. Kyova olaba ntandise nako. Baganda bange abali eyo olwaleero olunaku lwa njawulo era ndi musanyufu nnyo okujja gye muli nate oluvannyuma lw'ebbanga eddene naye Elijah nga tajja kubabuuzaako. Elijah ono abadde ku ssomero ng'asoma musajja ali mwesi wanu era alipoota ze yazireese n'aŋŋamba anko biibino. Njagala nnyo okwebaza Director Paul Mukiibi owa Gayaza Road Triangle ekiwenda. Si buli muntu nti asobola okuvaayo
n'abaako n'omunaku gwayimirira naye. Si buli muntu nti asobola okuba n'ennono y'okugaba munda mu ye. Wadde nga bannaffe bangi bakuze babawa okutandikira ddala ku butonde nti n'omukka gwe tussa baagutuwa buwi, tetulina bye twagugula. Balemedde, beeyongedde maaso n'okulemera ku bukodo, bagendedde ddala maaso n'okulemera ku ttima, obutafa ku bannaabwe n'okwerowoozaako bokka. Okulowooza ku munno tebakikaka era tewali asobola kikubanja. Nenno nze kyenzikiriza kiri kimu, olw'omukwano Katonda gwe yatulaga ogwo gwatuwa buli kadde ng'agutuwera bwemage, ngaffe abantu kikakatako naffe okusaasaanya mu bantu bannaffe. Gwe muganda wange, ekyokuba omugagga asinga ku kyalo kw'oli tekiri mu mbalazo. Tolina nnyo kyewabala kisinga ku bannaawo bw'okozesa ng'abapakasi. Gwe alina ssente empitirivu ng'osinga ne bakulu bo ssente, tekitegeeza nti bakulu bo bagayaavu era tebakeera kukola. Bakeera kukola nga ggwe ne Katonda tannabajjukira. So gwe Katonda okujjukira kimufuula mujega era kikusukkulumya kutuuka kulowooleza nti gwe Katonda gw'akyasinze okwagala bali tabaagala. Abantu ab'enjawulo nga Mr. Mukibipo tebasangika. Mu 10 bw'ofunayo ew'enjawulo omu n'ategeera nti ku Katonda bye yamuwa naye kazeeko ko, eri oyo omwana omunaku, eri oyo omwana eyaguza olujjo, eri oyo omwana alina ekirooto naye nga embeera y'ensi yakibikkira mu masuuka g'ennaku. Ekyo ne kiba kyanjawulo. Gaza triangle, Gaza road triangle ekiwenda. Ansaba Mukama abawo omukisa, ajuze ensawo zammwe era abafuulire ddala ab'enkizo ekiwenda ne ku Gaza road okonna ne mu ggwanga lyonna, enjiri y'okwagala n'ey'okubeererawo abanaku abalala bagibakoppeko era mugisige n'embalala esaasaanire ensi yonna. Nze olunaku bwali lwe luti ne ntula wano mu kusoberwa okuyitirirwa ennyo nga simanyi kiddako, ne nkuba omulanga ne nkozesa eddoboozi lyange, wadde nga sometimes ziba linafu nnyo era ne bwe ndikuba olw'okuba nti nange mba ndabye ng'ebimu biddugadde likuba ku kisenge ne linzirira. Ne neebaza Mukama nti we nakuba omulanga Mr. Paul wampulira era n'oŋŋamba nti kankuweeyo omwana omu, just funa bikozesebwa, gula bitabo, nenze school fees ngenda kuzikuwa, ajja asome ku ssomero lyange. Kale n'abantu ab'enkizo bwe batyo nonno tebanyuma twala for granted. Tusobola batwala kugamba, we cannot just take that spirit for granted. Mazima kyandibadde kityange omwana ono ayise P7 era wafuna grades zimeka mu P7? 16. That is second grade. Yes. First, second grade pure. Yes. First class, second grade, first class. Bakiri. Yes. Kyandibadde kimalamu amaanyi era ijono okukola nga bwe yakola mu P7 ate ne mugamba nti ssente zikwongerayo zibuze. Naye Mukama mulungi nti ate watali kkubo aleeta emyoyo emirungi nga Mr. Mukibipo ne giyimirira. Obuweereza buno bwa ggwanga naye ekisinga okumalamu amaanyi nti abantu batini nnyo abakitegeera nti bwa ggwanga nti butukakatako ffenna tebubanko bwa bannannyini. So bw'ofunayo omuntu ajja n'akwegattako omuweereza eggwanga, nonno omuntu oyo yaba omuzira asooka era yaba agwanira omudaali gwa zaabu. Era ijjo olwaleero aleese lipoota ye esooka okuva ku Gaza Road Triangle Secondary School Kiwenda. Ndaba agriculture, biology, chemistry, Christianity, religious education, computer studies, English, entrepreneurship, fine art, geography, history, Swahili, Luganda, mathematics, physics, physical education and physics. Elijah yatudde pepe ezisooka secondary era comment ya teacher, class teacher waliwo comment yamuteereddeko wano egamba nti well done Elijah, but
do not relax, you can achieve the best. Class teacher bamuyita ani Elijah? Bamuyita Teacher Rahuma. Teacher Rahuma. Teacher Rahuma bako nekyo mugamba kubanga buli kibadde nga kinemerera abadde nga nyambira nga mpita nangamba nti kati waneno ng'okoze obubi nga mugamba ati kyanda kyusaamu era nfuba olaba nga nkyusaamu ngera nemerako nga ngamba olina okukola bulungi neno byokoze nti sikola kisibyagala ekyokoze si kyekituufu kyusa era yange era mu subject ye waneno mid term nakola bulungi era kyo nkyebaliza ddala nakola bulungi nafuna 9 out of 10 kubanga waneno nga twakagenda batuwamu activities nentuuka nga sinda yemanyi nga byenkola sibitegeera naye ngaera ngamba asoma ekitabo ojja bitegeera nga mugamba madamu byonsoma sibitegeera yonsomesa sibitegeera ngamba gwe soma ekikoleme gyange ombuuze nga ngenda nemubuuza nandagirira nanga nti kati kineno kiriwo ekiti newo ekiti mu mid term nenkola bulungi nefuna 9 out of 10. Kati Teacher Rahuma asomesa subject ki? Asomesa history. History. Grades. Kugamba Teacher Rahuma abadde mukwano gwo era mukwano gwe kisuse abasomesa nga abo abakola emirimu gyabwe mu butuufu bwagyo Mukama batuweera omukisa okusomesa omwana w'eggwanga kitegeeza kinene nnyo naye ate wadde no kitegeeza kinene nnyo abantu abamu bakibuusa amaaso bakitwala bwe batyo okusomesa omwana w'eggwanga kiba kitegeeza nti oli ku nsi yaffe ey'enkya gy'oli mu kupangapanga gy'oli mu kutetenkanya era gy'oli mu kwoza abaligibaamu enkya bagisange ng'emasaamasa. Nkwebaza nnyo Teacher Rahuma si kyangu abaana nga bano bwe tubeera nabo ekizibu kyensinza okubafunamu ndowooza mu baana 10 bensobola okutulako nabo wano era ija yasoose okuŋŋamba era ndowooza ayinza n'okuŋŋamba ekigambo kyaŋŋambye nti Teacher Rahuma wa muwendo nnyo gyendi Gaza Triangle Secondary School Teacher Rahuma gy'asomesa era ija buli kimu yali takitegeera naye yagamba nti singa si Teacher Rahuma ate kyandibadde waasi nnyo tanti yandibadde kuna kyapiikinga naye yagamba nti no olwaleero asobodde okuleeta lipooti ye esooka mu bulamu bwe eya secondary school naye ate Teacher Rahuma abadde wankizo nnyo okumusobozesa okugireeta ng'etunulwako otherwise kyandibadde ate kibi nnyo Mukama kumpeera omukisa Mukama yebale kufuula maama wa ggwanga Mukama yebale kufuula muzadde era Mukama yebale kufuula mukyala wanjawulo. Elijah director Mr. Mukibipo otwamukubira omulanga yakuwa ekifo teyankalubiriza era yaŋŋamba omwana muleete essomero lino okulimanya lyasooka kumpa mulimu ogenda okuwulirira abaana ne linsanyusa bwe nagendayo ne linsanyusa bwe lyansanyusa nenzirayokko nga mpita ku simu ya director neebuuze ku director oba waliwo obusobozi n'enteekateeka yonna gy'asobola okunteera okulaba nga abaana be namunnyonnyola be tukuumira wano era baganda baffe balinawo enteekateeka esobola obasobozesa okusoma naye yaŋŋamba ekigambo kimu nti olinawo bameka ne munnyonnyola naŋŋamba omwana muleeta nali manya asaaga naye nagenda okulaba nga ogenze ku ssomero uniform erumye okupya ekikalu nakulabawo mu kifaananyi ngamba omusajja ng'awoomye munnange notandika okusoma era
ne report ino girese a director oyo kisosola okumugamba mugambe ekigambo nga director okusobanira sooka nkwebaza director kwebaliza ddala mukama akuwa omukisa kubanga nze nali suubira nti nsosomera ku ssomero eddene ngeri eddungi ngeri liriko abasomesa weebali era nkwebaza mukama akuwa omukisa akudiza ekisinga obunene gwe omu ku bantu abakyasinze omuwendo gyendi era mukama akudizeewo weewaawo Mr. Mukibipo mukama akuwa omukisa kakati Elijah tuli wano leero emisomo kyofa giri gitya sofa emisomo gyo giri gitya obipimapimamu olaba bitambula bitya mu kusooka gyali ginkalubiriddemu kubanga ninamu bye bali batugamba nga bya primary ate eno ng'ate nze mbadde ntandise obyerabira kale ne ngenda nga nzijukira mpola nga ngattako n'okusomera kuba waliwo ebitabo bya primary era ebimu bye nali ntutte era ngezaako nenziramu n'ensoma nenkola research nga bineno batugamba leero group ya mwekola research wali mu maaso nga enda nenkola research nga fuba nnyo okulaba nti mbeenyigiramu nange nsoberako nange kyenkola era ndaba ng'emisomo gyange gigenda gitereera kubanga oli eribe nali sisobola nga nti abasomesa kali ndaba kitandise n'ovaawo sogera nnyonnyola omusomesa nti kineno saakitegedde ate nakunyonnyola bulungi nekitegeera kakati wali osoma ekyalaani wano era kati obusawo obukolera ddala ekyalaani ekyo kinawe kikuyambidde ku ssomero watuuka ku ssomero kinawe kikuyambidde ekyalaani gye wali osoma wano anti kati waliwo buli mwana abeerako n'ekintu ky'amanyi ekyomuto kati wali eri nga ninako kyemmanyi bwesinga nali sirinako kyemmanyi amba ndaba sifiti nga mu bannange naye ate waneeno mbeera kati oli waleetayo kino nga nange mmanyi okukola obusawo mmanyi okukola zikapeti nekinyambako awo nti nange ninako kyemmanyi mukyemutwe weewaawo kakati nonno gwe munanga ali eyo Elijah bwe yava wano ng'ayiza okukola obusawo ne kapeti ze bwe yatuuka ku ssomero kyamuyamba nnyo kyamwanguyiza embeera okufiitinga mu banne g'omanyi ki tubeeko ne bye twenyigiramu nga ffe abaana abato ne bwe kikuba waka bw'ogenda ewantu nga omanyi okwoza ebintu tomenyeka nnyo bw'ogenda ewantu nga omanyi okwoza engoye ne bw'ogenda ku bugenyi tomenyeka nnyo gwe ng'omuto nabo omanyi kukwera lujja so ffe ng'abaana abato tubeeko ne bye twenyigiramu tusobole okuyanguyirwa abantu kugamba tusobole okuyanguya obulamu bw'abantu betwegattako mu ntambula zaffe Elijah y'okutunga kyamukolera ddala bulungi ku ssomero era nno kyamwanguyiza embeera y'okufiitinga mu banne n'okubagiramu ddala olwaleero ndi wano ne Elijah nina Elijah babiri wano era nfuna nnyo obuzibu okubaawula omu agamba nti omu erinnya alyeggyeko mala n'agamba nti kati Elijah weyongeddeko erya Firimani kitegeeza ki nze mbeera free sinti buli kaseera mbeera tukatika ngambe mu peer groups ebyo nze mbeera free mbeera wantu nga neesirikidde era nze siri muntu nnyo wakwogera nnyo oli free tolina buzibu si bikoosikosi si kujereegereza nze ndi free n'omuntu yenna sirina gwe nninako buzibu kyeritegeeza kati wayongeddeko Firimani kakati kitegeeza Elijah mukulu Elijah alyesigalize nange era nina eryange bakuyita ate Elijah nalisalako nalifuuka Ella ELA then enyongerako ne CB cool boy kuba ever cool kakati weba mbaawula mbite Elijah Freeman Elijah cool boy Elijah cool boy kyekibaawula ekyo kale eryange osaana oddisalako nti Ella naye oliamulinnya muliyomberaawe ate mbayita ate ng'ayita aba mujja babiri nengaba abasajja bagala kunkola kiba omukulu yaba neri yabeera nnyini linnya kati omuto yafuna eryo bamuwa omukulu asigalawo kakati bwe munanga ngoberera Elijah ono naye mwana wange wano mbeera naye ffenna tulina olugero lwe lumu era ffenna twatandise okutematema engero zaffe
oyinza n'okuzira emmere gy'otumiza ng'ogyagala nnyo kuba sitole zaffe zijjudde obulumi bungi, engero zaffe zijjudde obulumi bungi. Era ija yasomako musajja yakoma mu 3 olugero lwe twalwogerako ko wano. Nze we namufunira nga yozeza engoye ku kyalo, akubya amataffaali, akoze emirimu gyonna egy'ekika ekyawaggulu, n'atuuka ne ku extent erunda enkoko egyali ayigidde ate okwagala okufiira ddala ku mulamwa. Naye Mukama nga ye mubeezi we n'amuzukusa obwongo n'amugamba Elijah, lino ekkubo ly'okutte si ly'olina otambuliramu. Awe namufunira ng'ekirooto kye kyakudda ku ssomero okusoma. Ayagala nnyo okusoma, era ne bwe yagenda ku kyalo ayoza engoye, akuba amataffaali, yali asondanga ssente ze za kusoma. Bwe zaawerawo taata ssente n'akabokisi mwe kaali, taata n'akabba. Ekino kyanyiza nnyo era gye kimukutula omutima, n'alaba ng'ensi ekomye nga n'essubi likendedde. Awo nze we namufunira ne ŋŋamba Elijah, jangu ffe ekitugatta wano ffenna tuli banaku, naye ate abakkiriza nti tulina kutambulira mu nnaku na kuba banaku. Ffenna emboozi zaffe ze zimu, naye ate tukkiriza nti tulina amaanyi mu ngalo zaffe okukyusa emboozi z'abaana baffe n'ezo abantu ze bagenda otwogerako nga tuwummudde. Elijah ono ayagala kudda ku ssomero, ekiro kye kituukirire. Nze nga nze bintu bingi nnyo 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 bye nsobola okwogera, sinakindi ng'ebimu nzize mbyogera, naye ate amazima gasigala mazima nti Elijah alina eddembe lye, naye Bambi ery'okutuukiriza ekirooto kye. Awo no wenjigidde maaso ga muganda wange gwampuliriza. Sinakindi okwongera omulanga omulala eri director waffe omulungi Mr. Mukibipo, okwongera okutukwatirako ne ku Elijah ono. Nkimanyi Elijah muto, mulimu gwa ttendo, era ndabe ng'amaanyi ga Mukama gakolera mu ngalo zo n'emikono gyo egy'ekisa. Naye mbadde nsaba Elijah director wa Gaza Road Triangle wamuyita Mr. Paul Mukibi, mbadde nsaba omusabe omukono gwo ogw'ekisa naye gukutuukeko, koddayo osome. Musajja mulungi yawa Elijah muto omukisa asome, naye ate nawe weetaaga okusoma. Mbadde nsaba omunnyonnyole mu ddoboozi lyo, kubanga nze ayinza okugamba waaki nkwogerere oba toyagala kusoma. Mbadde nsaba omunnyonnyole tulabe tomanya. Sooka okwebaza director Mukibi po kulwa buyambi bawadde muto wange Elijah okumukwasiza Freeman, okumukwasizaako n'amusomesa n'amuwaayo na ffenna n'amuwa omukisa ogw'okuddayo ku ssomero, kuba abaana babaayo eyo nga wira ayagala osoma naye ng'obuyambi, naye ng'ekirooto kye kyakusoma. Nze mpise mu mbeera nnyingi, nkoze emirimu gye sitalina kukola, netuuka n'ofuna emize, even netuuka n'okutandika okunywa enjaga olwa, naye byonna Mukama yabinzijamu. Naye ekirooto kyange yakuddayo kusoma. Mwami Mukibi kusaba kwegayiridde Mukama akumpere ennyo omukisa ku byokoledde muto wange, naye nange nsaba kakisa wira nga njagala nzireyo kusoma, njagala kusoma. Nina nange ebirooto byange byengoba, kuba ndabyeko abasomyeko, kuba kati byendayo ebirungi mu kusoma. Okusoma kuneeno buli woosoma kale naye tobula tiwoba osobola otambula, naye kati ntuuse wano kana akapande bakayita kano weekati ne weekati, kati wano ntuuse ne restaurant enjala ennuma n'ensobola osoma nti restaurant nsobola ofunawo akamere. Era njagala neeyongereyo okumanya, njagala mmanye n'ebisingakaawo. Sofa kati omwaka oguwedde na
era first term ya senior 2 sasobola genda waliwo ensonga ezaaliwo era tata wange tayagala kunzizaayo. Then second term nefunayo akasente ne mama wange nanyongerezaako nengenda nensoma naye era tekaggwayo report nesigifuna. Kitamu eweddeyo report nagifuna ey'omwaka oguwedde third term. Eno term era ntudde naye mpulira nga asima anko njagala nsome era nze newembeera awo nentula mu baana abasoma ntambula ku kkubo mbeera kawe waka wotudde awo olengera omwana ava kusomera naawe olumu amaziga gampitamu era ebiseera ebisinga bamanyi okunsandibangala jangu oli birowoozo olumu osanga omwana ava ku ssomero nentula alinzeka olumu nenkaaba olumu nenfiiringa ziifu nti naye byonna Mukama abempisaamu naye nsaba akakisa nange director nange saakakisa njagala kusoma. Akati eraja ebiri ebikambwe wabivaako era wabivaako oti? Kati eyo gye nali ku faamu gye nali nnondira enkoko yali nnene kwera n'abaana baliyo baali bangi. Domu gye twabeerangamu abaana balinga banywa enjaga. Kati engeri gye bakikola continuously tudde wano ku buliri domu yonna ewunya enjaga etandika okubeera nga nange kati kyafuka kya bulijjo. Then kati awo nange nafunira kenenga kati nga bulijjo ngisika indirectly, so let me take it directly. Etandika ojjenywa naye kwekisa kya Katonda era nakiva okuba nkulidde mu ddiini Mukama yakimponya nentuuka ne ngambe Mukama yambuusa kuba Bible mu Psalms 23 waliwo part Mukama wagambira nti even though I pass through the valley of shadow and darkness I will fear no evil for you are with me. Nti nayita mu mbeera eyo ey'okunywa enjaga nentya ye Mukama yannyimusa n'agimpisaamu kya fear no evil. Mukama yakimpisaamu nentuuka ekiseera nga sikya natuuka nga nkitya kyentu kya sitaani kyenkola si kirungi. Mukama n'akimpisaamu nenkivaamu era eyo faamu wadde naleka mmanjayo akasente nagamba owaayi future yange mbanja ono nanjagala kusoma kanviira eno faamu sika ssente. Wagenda nobatizibwa ne bakunnyika mu mazzi kwolwo wakomawo omwoyo era nange nakukwatako mu ngalo nansammukirako ebyamagero nembiraba kwolwo olunaku walokoka noyatula obulokozi. Olina obuweereza bwonna bwokola ku kyaki? Ku kyaki baitha kuva nga ndi muto badde nga muweereza pozikaawo era wembeera we yagirawo nenvaayo waka nenze kuva buto bwange ngambe mu baana tuba ne Sunday school kati twabeeranga n'ennaku nti kati Sunday school Sunday no yejja okuweereza nga bali bampuwa programa wekijja mu kuva buto ndi actor ndi muzannyi wa mizannyo skits. Then kati wenzize nga nkulakulamu mbadde ntandise okuwa we nali nfusawo teenager ntandika okuwandiika nga nze awandiikira abavubuka batinsi abaana ba Sunday school mbatendeka okuzannya. Kati neno we nazze eno neyo we mbadde nkyali eyo gye mbaddeko mbadde dancer ennyimba we zijja nga nzina when it comes to music kuba ebyuma like jazz, bass guitar. Kati we nazze eno nayo my first day at church natuukayo nendaba nga bazina naye nga mpulira nti something is missing. So kuba ffe badansa omuntu oba ozina there is some energy you put in. Kati bali bazina as if they were dancing, no energy, no smile. Dancing olina okuba smile or energy. So waliwo n'ebintu kati natuukayo nga waliwo ekibulamu neŋŋamba Mukama kankuweereze kuba nagamba Mukama ndi kuweereza for all the days of my life. Neninya akatuuti my first day in that church neŋŋenda nsawula omuziki nenkuba omuziki ne banjagala nnyo. Era kati waliwo department badde bampadde just nabakutambula bulungi naye badde bampadde abaana beeyo bayigiriza dance. Kati ate era ndi mu kweyongerako ne ku
these musical instruments. Kweyongerayo kati ngenda kudda nfune lessons za jazz ne bass guitar kwate badde tenatuuka naye lessons nzirayo zifuna kuba era nkyayagala kuweereza Katonda. Waawo, Katonda mukulu mu bulamu bwaffe era Katonda w'amaanyi mu bulamu bwaffe, yateeka eggulu mu bbanga eritalina mpagi. Nsubira naffe atumanyi era ijja Mukama akumanyi era mmanyi nti agenda kukola ekyamagero omwaka guno. Nze nno nali mmanyi nze ataata asoma nyamba nti omuntu ogenda ku ssomero ng'era essuubi lyanzigwamu nga ngamba nze ataasoma nyimirira ntya ne nsabira omuntu omulala okusoma nga nange kugamba nga biri awo bimbuzaabuza. Bwe nakigezaako nalaba Mukama ng'ayimukira mu bantu ensi bwe yali efudde enfuufu ng'abakubako enfuufu. Kugamba nalaba ekyamagero omwaka guno ng'abaana baddamu okusoma era we natuuka ne ŋŋamba nti omwaka gwange ne bwe guggwako kino nakyo nkirabyeko. N'ate Mukama mulungi nti bw'omala okuyingira ekyamagero ate ofuna confidence munda mu ggwe n'oba confident n'oyongera okuyaayana okulabira ddala ekyamagero ekyo ng'okinyweza era ng'okitambuliramu. Mukama mulungi nnyo nti ekyamagero kino kye yatuwa eky'okutwalira ijja kusomera ate kati ampadde amaanyi agakinyweza ne nfuna n'obuvumu obukomawo. Mbeeko n'omulala gwe nsabira kabbasale. Abaana bangi be tulina wano abasoma naye at least bo bano bali mu secondary bano Elijah abadde asigaddewo abali mu secondary abadde atalina wasoma, abalala bali ku basale za mupiira, abalala bo balina abantu ababatolera kasente k'essomero, n'abalala bansuubiza nti singa bitambula bulungi osanga n'ettaamu eno bajja bakwatirayo baddemu basome buno obuto nawo lipooti bwazireese tujja kuziyitaayitamu. Mukama abukozeemu omulimu era tebulina buzibu. Era kyansaba Mukama akolemu omulimu. Nsaba director Paul Mukiibi awulire okusaba kwaffe kumukwateko. Kimanyi musajja mulungi, mwami mulungi era muweereza mulungi. Abadde kyakulabako kirungi eri ffe. Nze omwaka guno ayongedde okunyweza natti zange ez'okwagala. Abantu ng'abo abaagalira abantu obwemage si bangu kusanga. Nsaba Mukama interview ya leero ebeeko n'ekyenjawulo kyekola mu bulamu obwo. Elijah, mu abaana abato abatugoberera abatulaba musome. Bannammwe ekimulagajjalira bakinoonya misana na kiro. Elijah kimutuusizza wala nnyo. Maama atola school fees, taata atola school fees, senga oba omuntu yenna toyina ndagaano naye talina zikutoolera era azitoolera mu kweresa okw'amaanyi gwakufuula omuntu. Oleme kujoogebwa, oleme sekererwa. Ebiseera ebisinga ebbugumu ly'abavubuka litubuzaabuza ne tugira ddala ku mulamwa ne tulowooza nti ensi ekoma nkya. Olina emyaka 16, olina emyaka 14, olina emyaka 17, olina emyaka 13, okyalina emyaka 5 ku nsi ng'otambula. Muganda wange emyaka 5 gy'olina okutambula ku nsi kuno gijja kubanga oba kwese kigambo kikugamba simanyi bw'oliyita myaka egyo nga tosomye. Ensi gye tugendamu kati ya bitabo, buli kimu kyakusoma ne bweba simu yeetaaga kusoma. Omuzadde okulemerako n'akutwala mu ssomero tekitegeeza nti yeeyamba, ayamba ggwe kuba ye bambi ayinza okuba nga afuba n'okufuba naye ng'emyaka gyasigaza ku nsi mitini naye ng'alwana kutegeka ggwe bw'alivaawo oliba otya era nga kye kimuyaaya nkimukeeza ku makya n'akola. Bayita mu bizibu bingi bamaama, bakola buli mulimu, babavuma buli bivumo, n'akomawo ewaka ne yeekubako ennaku n'atutunula mu maaso n'akwata akasente k'afunye n'akakuwa mu bulumi ogenda osome n'okazannyiramu. Banno baabano bayaayaana kusoma, bayaayaanira kusoma. Gwe alina omukisa ogwo nga tolinda
mbeera yakuyaayana kugenda kusomera gukozese olwofuuke omutuuze w'ensi omuwendo omuntu atasomye tamala mukisa ne bwaba nagwo waliwo egutuuka ne gukoma nga waliwo ebimubiitinga communication etawaanya nnyo omuntu atasomye bagamba kirala otegeera kirala olina okukozesa obwongo bungi nnyo okufiitinga mu society olina okulwana ennyo okutegeera bye bagamba naye naabitegeera otya nga tosomye ekyo kyogayalira bwe kinaakuva mu ngalo ojja tegeera byegamba nga biyiseeko ebbanga amanya gange nsigadde nze Metani Kulabongo aka Rimasamu sinzidde wano ku Kulabongo Charity Foundation kula Katonda n'ensi yange Mukama bampeera omukisa weewaawo